Tugenda kwogera ku nsonga nnyingi nga mu zo tugenda sooka tukubaganyeko ebirowoozo mu nsonga zino. Kyagulanyi bw'anaamala okukola ebisanja bye bibiri bye twakkaanya ku bwa pulezidenti. Pulezidenti wa Nuupu addako ajja kuva Busiro yenze. Kyagulanyi bw'anaamala okukola ebisanja bye bibiri bye twakkaanya ku bwa pulezidenti. Pulezidenti wa Nuupu addako ajja kuva Busiro yenze. Kyagulanyi bw'anaamala okukola ebisanja bye bibiri bye twakkaanya ku bwa pulezidenti. Pulezidenti wa Nuupu addako ajja kuva Busiro yenze. Wano okugyayo foomu zange ezeeyagaliza nga woman MP owa Kampala Capital City Authority oba Kampala District y'omukyala era nga kino kyeyolese bulungi abantu b'e Kampala njagala obbagamba nga bwe mbadde sipiika ebbanga lyonna nga bwe nkoze emirimu mu Kampala ntambudde Kampala manyi obuzibu bwa Kampala era ndabye gaapu wensobola okuyingira okwongera okuweereza abantu bange aba Kampala. Yensonga lwaki nze mu kibiina kyange ekya NUP okugyayo foomu zino era ngenda kudda nziteekeyo nga nesimbyewo nga omubaka omukyala owa Kampala District. That we shall have elections of these positions, I made it sure that I show my interest in that position. Because as a party, we must have democracy, we must create space to all people and members of the party to enjoy the rights of their being members. And that's what I did to enjoy the party. Mr. President, I didn't know who I'm going to be against at the election as a person. But of course, I was very ready to fight with anyone during this process as a person. But of course, in your speech before and even today, you've emphasized harmonization as a fact. And being that my contender is my boss in parliament as a leader of opposition, I wouldn't want news to go out there that a son has defeated a father for this position. So that father-son fight, I would like to congratulate my brother and my leader, Honorable Joel Sonyonyi, because I know he has done this work very well. He has been doing it for us. He can speak better to the party in the various languages. Myself, I know English, French, Luganda, and Swahili. But he has Ankole, Luganda, French, Polish, English, Lugubara, everywhere. So, and that is NUP, that we must speak for it everywhere. NUP, everywhere. So I stand down for him, for the better leadership of this party. I thank you all. People power. Our power. You don't hear anybody talking, this is political class. Talking about, I don't know what they talk about on TV. I normally once in a while watch, talking nothing.
How can you have a political class lost? Because when we were young, we were very much involved. Whatever happened in the whole of Africa, we were involved. In 1968, I went to Mozambique, to the liberated zone with some other students. I was not a Mozambican. Baleka nga byewasande kukola, nibakola byetasaande kukola, n'amazima tegali mu bo. Ani anaavunula ekyo bannange? They left undone what they ought to have done. They left undone what they ought to have done. They did what they ought not to have done, and there is no truth in them. Tugenda okubanga tutandika n'ensonga tugenda tutandika ne Honorable Kuzera General Museveni okutabukira bannankyukakyuka ababeera ku panels. Neyanza moderator neyanzege ndala kulamusa kuba tulaba ewiki badde nene nnyo nga tulabagana bingi n'ekirungi tukyali balamu. Tugende ku nsonga enkulu. Kakati ensonga enkulu government General Museveni yavuddeyo n'agamba nti fe opposition abajja wano netwogera ku nsonga ze tulaba ffe tutambula bulungi nti tuba twogera bubi. Naye ndowoozamu nti Mwami Museveni ne muwa Museveni bwe talina yardstick wapimira obubi bwaffe bwe tuba twogedde. Kubanga ebiseera ebisinga ekiteekesaawo ne kye bayita opposition omulimu gwayo omukulu is to check government. Kati ocheckinga otya omuntu? Bwe nzija nendaba nti omulimu gwe nkucheckinga Rastone, omulimu gwange kutunuulira bikyamu biri ku Rasta kye bayita okucheckinga omuntu. So tekibeera nti Rasta mulabye nti ayambadde bulungi nnyo anyiridde ate nga mulaba nti yanyiridde naye tasaniridde kirevu nti enviri taziranze bulungi leero. Kakati opposition ekyo kyalina okukola mugamba ssebo enviri yo tewaziranze bulungi. Kandi gye nagamba n'ebirungi temubyogera. Ndiriza nti nkunyonnyole ebiseera ebisinga omusajja omu yagamba nti when a revolutionary overstays into power atandika n'okwonoona ebintu ebirungi byakolanga. Kubanga General Museveni wa 96 oloza General Museveni wakati General Museveni wa 96 kyali kisoboka omuntu minister ne speaker ne vice president we ne saba minister okuba amabati g'abawejjere n'abikkiriza. Si yoyo kitegeeza yakyuka. Kakati ffe bwe tujja wano tujja ne tulaba nti abaayi bannansi bagamba parliament ejjuddemu bamemba ba parliament abajjega abe NRM yayise etteeka eryaleetawo automatic EPS system eya police ey'okukuba abantu ebipapula nti enyigiriza bannansi bagifiirinze bagamba nti eno system si nnungi gye tuli fines z'amaanyi. Opposition entuufu kyerina okukola nevenega nti sebo kino twagala kikyukemu bwe kino kitukula abantu baffe. Anti opposition terinayo kirungi kyeyogera. General Museveni anti opposition kugambye ekirungi kyerina okwogera kyekiriwa kubanga erina kucekinga gwe nti okoze ebirungi kale gwe nga bw'ogamba. Naye wano bannansi babiraba. Opposition si yena nobiraba. Bannansi bo babiraba. Kubanga bannansi bo gino okugamba nti abange opposition erimba enguudo tuzikoze zizino nuziraga. Opposition erimba amalwaliro mudagala gyegali n'obiraga. Nti opposition erimba fines ze balese ku makubo ezo ezibba bannansi seziriiwo nti ntonotono. Kakati gwe General Museveni bw'otandika okuva nti fe abajja ne tugamba ku bikyamu ebiri mu ggwanga lyaffe ntwogera bubi bukodyo bwakozesa okugezaako okutiisatiisa bannansi n'okubalaga nti tebakyalina ddoboozi lye bayinza kuyisaawo nga bwe ate nga si kituufu kubanga ne ssemateeka ayogera n'agamba nti obuyinza buli mu mikono gy'abantu wano mu Uganda. Neyanzege tuli tusoose ku nsonga ezitrendinga ku mutimbagano wamu ne TV ez'enjawulo. Rastaman, Naam. ensonga ya Honorable Chairman Commander Kaweesi okujja n'akyankalanya ekitebe ndowooza yekka yazze ku kitebe ne wabaawo amasasi okusinziira ku bannanuupu be tumanyi bagamba nti kabadde kabali naye abaana b'abantu baabakutte n'ebintu ebirala
yekka ye yaleese embeera ey'ow'amaanyi nnyo kiki aneyazika ekigambo ono kyakozeseza ku bakulembeze abakiise abali mu palamenti abasinga abeNRM nange nga nti omusajja mujega uyo kaweesa mujega kuba yabadde anoonya ekyo abamu batera kukozesa oba sita nti waliwo obugambo tera okukozesa mbu yabadde ayidde yabaddemu ne balangira nti bamukubye n'essasi ne tunoonya n'omusayi we gusammuse oba otegedde embeera eyo ekisinga obukulu byonna omusajja yasooka n'akola kye bayita ekigambo osinga ebikolwa bulaza bw'atandika okwogera oyinza okugamba ono ye kabaka ye pulezidenti wa Nuupu tolaba nti tugamba nti principal ina abawogera naye bulaza oli omusajja yogera n'emisuwa nsooka giva eno gagenda lumu naye ne yeerabira nti baayogereramu baggeto kati nakyo yakira komanda number 1 naye n'abamubadde ku kido bwe byatabuse kubamusitudde sijjukirako ku bamubadde ku kido ng'agiwa amaanyi nti ajja kuyisa ekigambo ki komanda naye ng'ebyadda talina komandi mu ggeto oba tukwatagana asinga kuba na kigambo mumanyi waawangaalira ofiisi ye ngimanyi ekyalo kye nkimanyi komandi ye eddi emabega eri saagala kgenda nnyo mwezi ensonga ojja munoonyako version ennungi kuba ayina ebifaananyi biringa 3 mukulembeze wa kyalo mukozi inginiya ayina emirimu gye n'abantu bakolagana nabo ate still munnabyabufuzi ng'oggyeko kyekyo kuba nti chairman wa kyalo naye ate munnabyabufuzi mu ngeri emu oba endala kyeyakoze kimuyamba oba tekimuyamba kwegamba tuyinza ogakijja naye nze kuba tagenda kwesimba gye yakoledde stant ali Nansana nze njogera mumanyi Nansana nti kyeyakoze ate kati era actually Joel scenario yabadde ku kyali bamitakana Kambata sajja bamulabisizaamu ku kyennabweru sorry ku kisaawe bano bibabadde ku gaali yaka ne kati ate ekyo kye kimuyambo singa oli kye yakoze kati ne bano bayise poliisi ku kaana ate ekyabano kyo kyabadde real kati binjawulire ebibiri lwakyo ngamba kiri tekyabadde real olw'ensonga oli yabadde ayagala kunoonya mawulire ayagala sitant ayagala kukolayo kabadi naye bamulabe naye ate ekyabano bo babadde balina olugendo gye bava sigamba olungamba paka na Kambata abadde balina olugendo gye bava ne batuuka somewhere mu kukuŋŋaana oba tukwataga nti babadde waka nga bw'ono oba mu lugendo wano ojja oggukira ewaka ne bw'otuukira emmanju ne bw'otuukira wa they ya home byonna ebyabaddewo sympathy note yaabwe oba tukwatagana naye oli yavudde ewaabwe n'agenda eri kati kyembuuza Kaweesi ye yaleese abapoliisi Kaweesi yagize n'embeera ng'akimanyi the end they have to do so kanjogere mu percentage nga 85% yabadde akimanyi nti security egenda kujja kitegeeza yadde agigambyeko ayina sijja kuga nti yakubidde gundi essimu naye yali connected security kwegamba people kwegakabadde simanyi bwe kigambo kinkusa kyekituufu ekigambo kye bayita sitanti kyekyo kikyo yabadde ali kantuke kigali ne bitulu y'amasasi naye ng'ali ku kigambo yeesugulira ku bantu ba ghetto naye abantu ba ghetto beyeesugulirako mwanattu abantu ba ghetto baakyuse sizoni zino so kati yabadde ali kabadike naye talina kye yafunye talina kyajja afuna naye tekirina kye kyamwongeddeko mu Nansana njagala twogere ku nsonga ya Alamisi Wanyana okuvaayo najja yeesimbe ku Joel Ssenyonyi oluvannyuma n'agamba nti ekyamazima n'adde simanyi gwe neesimbako ng'olwedo yinkambe nti omumanyi aliwo naye n'ovaayo n'ogamba n'adde simanyi gwe neesimbako naye kasita nkitegedde entebe njiresi kino kimuyamba sigaza kaadi ye kuba avuganyizibwa Haji Mulyannyama mukwano gwange amuvuganye ate n'ekirala tabadde obwagazi bwe eri abawagizi ba Nuupu bwadde butandisa okkeediya kino kimukomyawo era waliwo abateesimbwako nga bali mu Nuupu abatulaba mwenna mbalamusizza nze kansala Nsubuga Ismaili atwala bakansala ba NUP mu Kawempe division ekisookera ddala twagenda mu nkola y'ebibiina by'ebyobufuzi nga abatuwagira temubiyize
twagenda mu nkola ey'ebibiina ebyobufuzi naye nga abawagira ebibiina mwe temutegedde enkola eyo. Democracy gwe bayita democracy omwenje oyingira munda mu kibiina. Alani okuvaayo n'ajjayo n'alaga obwagazi bwe nti ayagala kuvuganya Joel Ssenyonyi leader of opposition kuba kusalawo kwe kubanga ebifo ebyo biteekebwawo ne bayita abaagala okubyesimbako. Wabula ffe abawagira tusinziira ku bukozi bw'omuntu ne weebuuza nti ekituufu balanze ekifo ky'omwogezi w'ekibiina engatte y'entuuka era tewali akugaana kugamba nti ekutuuka naye bw'omala ogiteekamu n'ogitambuzaako ebigere 2-3 n'owulira ng'ogikulula n'ogamba sayizi eno si yange era kuba kusalawo okwo okuzzaayo engatte eyo eri nnyiniyo gwetuuka gw'oyambale ekutuuka. Olina kwogambye nti yagambye nabadde simanyi gwenvuganya nakyogera oli nekigamba nti abamu amawulire ganoonya ekinaakola omutwe amutemye bagenda okusoma nti yamugalulidde ejjambiya n'agyewoma. Kyeyagezezzaako okulaga nti yabadde n'obwagazi obuvuganya Joel Ssenyonyi naye bwe muba mugenda mukono ddala ka electoral college naawe amaloboozi mu bannoogawulira n'ogamba nti eshafiiki ono bulijjo ali bw'ati singa adde bannamawulire nga bagenda kulonda olina agamba ngenda kuvuganya Fiki Media agenda okuteeka nga tonaga musajja bulijjo ali bw'ati n'agamba Fiki Media agende. Enkola eyo tewaliiwo mu kibiina atavuganya era atavuganyizibwa. Principal abeera bulijjo atugamba nti ne bw'eba nga ye yakoze ensobi tumugambeko. Abantu ebifo baabiraba naye nga tebasobola kubigendamu kubanga ababirimu babikoleredde. Kati nga gwe bw'ogamba nti agenda kujjayo forms nvuganye Secretary General ekituufu wandibadde omuvuganya Secretary General naye kibi kikyakoze era abantu ogenda bagamba nti gwe kiki ekibuze mu ekyo kyakoze. So nze okuvuganya kwa Alan Sewanyana kwabadde kujjayo busobozi bwe bwawulira nti abulina newankubadde yagenza ate okutuuka mu delegates conference n'alaba nti gwavuganya amusingako kiyavudde amulekera. Kimuyamba okukomyawo ennamba ye mu national unity platform kuba ennamba alayika kati ali ku ntebe. Ennamba ani azigaba? Ani ayina waatuula? Ebintu by'otuukamu n'olaba ebbanga lyembadde ku kitebe awo ku press conference ez'enjawulo mbadde ndaba empisa gye bayisaamu ababaka n'empisa gye bayisaamu Alan. Nalabako Honorable Segona yatuuka n'addayo. Nalabako Honorable Alan Sewanyana ng'atudde mu payipo enewaffe abamawulire gye tubeera n'awalirizibwa era nagenda okugiragira abantu baga Alan mumulabe awese kakati ennamba ye mukulu Fiki njagala abakulembeze bonna bakiyige yonna gye bali ekimu kubikola entuulayo ku mukolo kukwata budde buli lwokeera ne bagamba nti waliwo press conference ya ssaawa 4 n'otuuka ku ssaawa 3:30 nga mukamawo tannatuuka ofuna wootuula. Twayiga enkola ey'okwagala amawulire bw'oba otuuka gakutunuulire press conference ya ssaawa 4 otuuka ku ssaawa 5:30 oyagala omwana akuleetera akatebe akateeke mu maaso. Ezo si mpisa za bukulembeze. Bwe nkugamba nti yajja ku makya ssaawa 2 ate aze ku makya atuula atya mu payipo nze buli we ngenda ku makya omwana w'osangira omwana ng'ali waka ng'atudde wansi wa ntebe. Mukulu Fiki akafo kange kayinza okuba katono nnyo kennyina naye buli we ntuuka mu budde bayinza n'okunteeka kolayini gye ŋŋamba nti awakyaliyo abajja ne ŋŋamba zino layini 2 zino ezisooka n'ey'okusatu kubasinza kubakulembeze be tulina kantuule ku y'okuna kitegeeza mba ntuuse mu budde. Ku NUP njagala kino kijje ku nze oluva ku layini ebeerako principal n'abakulu baatula nabo layini eziddako biziba z'ababaka ba parliament. Honorable Alan abadde ku kitebe
n'ogumu ku mirundi ayina kwali kufa kwa Segiri n'abeerako noza paati eyo gyerine ku media ku Facebook ng'ayogera ku Segiri Nyamaziga ne gamuyita saagala bangaze naye nze nagawulira ng'akaaba naye bwe yamaliriza obuwayo akazinga yayita ku bonnaawo nga teri asobola muwooyawooya era yamuwooyawooya najja n'amugwa mu kifuba n'amufunira akatebe ekyo kyali kiraga nti oba okaabakaaba akati era ne kino kiyige si buli akusaasira nti aba alumiddwa wamu naawe kyogamba asigaddeawo n'oyitawo ye aba alumiddwa si buli akusaasira nti nga kitala aba alumiddwa wamu naawe si bwe kiri atagambe ye aba alumiddwa nsobola obutagamba naye ng'ate nnumiddwa wamu naawe esitole gye yali ayogerako omuntu yenna nga bali osibiddwako obulamu bw'ekkomera busobola okufuula omulabe wo mukwano gwo kubanga mutuuka ekiseera nga olumala okuyingira ekkomera mwenna muba mwenkana mwebakira ku ssaawa zezimu mulira ku ssaawa zezimu mufulumira ku ssaawa zezimu kakati obulamu bw'ekkomera bwe yalimu obw'emyaka ebiri tasobola kubwogerako n'atakaaba nga munne bwe bandibadde bejjukanya nze nange nyinabe naye nabo mu drone bwe mbalaba ne mugana naye gundi okuba omulanga kazi yakkuba oliina oleekaana n'agaa kituufu yankuba kakati olaba ffe ab'akaseera akatono twejjukanya ow'emyaka ebiri anti okumuwooyawoya buli omu yali atudde mu ntebe era buli omu yamulaba ng'anyoleddwa oli eyamuli okumpi eyasituka okumuwooyawooya ekyategeeza nti nze yali emabega ku layini esembayo mbuuka abantu nedda abantu ekituufu kiri nti yatambula sweet cake n'amuwooyawooya kubanga bwe yali alaga okumpi naye weewaali entebe ye naye ekisinga obukulu si kugamba nti sweet cake eyamukwatako ng'akaaba ye yali asinze okuluma Segirinnya bwaba yali asinze okumuluma teyandivuganyiza kifo kye n'agamba okumanya nnumiddwa ekyo ekifo nze sijja kuvuganya omugenzi mbadde mwagala nnyo anti kyengezaako okulaga nti ekitegeeza naye yali nga talumiddwa kugamba nti nnumiddwa yali awooyawooya ono kumugamba nti musajja amaziga galina we gakoma tuula neyanzege ekitegeeza bannalukola tebalumirwa kufa kwa musajja twaha yabyogera oye kansalaisi wanjise ndi ku nsonga ya Zahara Luyirika Zahara abadde ki okuvaayo najja yesimbe ku Shamim Malende twasooka kulowooza nti agenda kujja wa Alan wa Musiri gamba wa Musiri si wa Alan waliyo ndowooza abantu wa Musiri ekyo tukireke David tudde ku nsonga eyo Zahara okujja okwesimba wo ku Shamim amenye etteeka talina lyamenye talina musango gwakoze ayina batuukiriza ebigendererwa byabwe naye talina etteeka lyamenye abantu batuuliriza n'abatulaba balina okuyiga tuze tubagamba ebintu wano nga babiyita byakusaagamu naye abamu tuba tukoze research engazimukko ebitangaaza ne bituwa eby'omunda twabagamba nti ekibiina kya Nuupu kyabakooba nganda na bamikwano osobola okugamba nti kyabaami nabakyala omukyala gwaganzi omwami gwaganza gwa wakadi era abo bonna abasatu omuli Zahara Luyirika mukyala Secretary General nakandi mukyala wa presidenti fiki nedda nze byogedde disikirayima byange leka nkunyonyo bannange obwedda bateesa nga nsiriza Zahara fedda tumanyi bbaawe sigenda yisiza wano nsonga zigenda kukyankalanya abantu balala wezigenda bulungi tetugenda ebyo bikiriza leeta ensonga nga teriimu bintu bya blackmail ebyo bireke nze nsaba ompa ensonga nga bwotera okukola kati ngende maaso genda maaso naye blackmail muleke kyenjogere tekiriko blackmail gamba gwe tomanyi obumanyi bwobukomawa naye mba simanye ebyo bireke genda ku nsonga endala ensonga endala gye njagala okunyonnyola nti abantu abamu bayinza okuba tebalaba bigenda mu maaso naye mwannyinaffe Malende
omusango ogusooka ogumulangibwa gwe gw'okuteeka Muhammad Ssejjirinya mu mmotoka ng'amujja mu kkomera ne yeefuula amanye ennyo okulinnya ku muliro mbu alwanirira abasibe ng'ate bakama baawe baagala babeere mu kkomera. Yamujja mu kkomera ki wano obwasembayo oba ogwasooka ng'ava e Masaka? Se Masaka. Bwe weerabidde nti yabasa mu mmotoka ku luguudo olwa bypass express highway ng'abajja baali bava Kigo, weerabidde bamale baddemu bamukwate nga kooti ebatadde ne baddamu ne bamukwata. Weerabidde olunaku olwerabidde Malende lwe yassa abasibe mu mmotoka ye mwe bannamu ye mumwaleeta obutambi. Ogamba abasibe baba baali babiri kuba ye Alan bamukwata ava mu gate yekkomera ng'ali fuluma bw'ati we bamukwatira. Ate Ssejjirinya kati Ssejjirinya nkozi ngamba nti Ssejjirinya yali omuva mugamba nti abasibe nanti bwe tuba tubogerako babiri naye nsoose naye nkugamba yassa Ssejjirinya naye gwe nkumanyi toyagala nze nteesi kyange nga kiri straight. Kyenjagala okulaga nti omusango omukulu ogumulangibwa gwe gw'okwagala okuweefuula omukozi alwanirira abasibe nga mukama waabwe ayagala babeere mu nkomyo. Era awo we watandikira okujja olwatika olunene. Olwokubiri lwalinda bweru ku basibe ba bomu era be baddamu okwagala okuwamba awo. Bomu yali wanene na bweru. Ndeka nteesa ebyange ombuzaabuza. Era emmotoka y'amakomera bejja bakolerako amawulire mangi bali abakulu ne banyiiga. Malende okwefuula looyo omulungi ng'alwanirira buli musibe ng'awuliziganya n'owekitiibwa Sseggona ng'awuliziganya n'owekitiibwa Mpuuga ku lunaku lwe baata n'omulodi wa Kampala Ssaalongeriyasi Lukwago ku lunaku lwe baata Muhammad Ssejjirinya ne Alan Ssebwannyana e Masaka. Ekyo ne kyongera ku fayiro ye okuzimbulukusibwa kubanga baabata nga alina kyamanyi n'atalopooti nga waabakulu ne bamwongerako fayiro endala. Malende mwannyinaffe musaasira naye era kimugwanira. Bw'ogula amayembe olina okugawa buli kye geetaaga kubanga abakristo baga nti sitaani yajja okubba okunyaga n'okuzikiriza. Leka nsooke mmaleyo ensonga yange. Gwe bw'osalawo okubeera ng'okolera sitaani n'ateekawaawo piraawo n'enkoko ng'ate piraawo oyagala kusikamu ng'oyisizza omukono wansi mbutakulaba olyemu enkoko esinga olabika obulungi nga gwe wagamba nti bempangula akalulu Kyagulanyi n'atalayira nange sirayira nga gwe wasooka ku madaala. Kati njagala nkubuza ekyo okwesimba abeesimbye ku Shamim baleese baleete nkugambye babaleese okugobawo ono. Kati nkubuuza mbuuza abeesimbye kawali abeeka baleese baleete omu kubeera baleese mulete yava ne mu FDC ng'ali ku ndagaano. Muganda wange sijja mwogerako linnya kuba yali FDC yali memba wa FDC mukwano gwange sagala mwogerako okwesimba Kawalya. Kawalya yakola ki? Kawalya yalya ssente ezaamuleeta okuva mu fako eza genosale n'atuuka no reportinga leka Kawalya. Ogamba Kawalya kozi yeweeruba yono sebolungamya bulungi program nsonyiwamu katono n'abatuwuliriza. Kawalya ye Haji eyali speaker wa KCCA bamuleetedde ono Futu Soja yali omusibe nanti mukali akalulu bamugjamu nga bamugaye bamuwa mu kino ekisanja bamugjamu nga bamugaye bamuwa mu kino ki ng'era bwe wala bamusiiribe bamugjamu ne bamugaye bamuwa mu ki mu kino. Era Kawalya y'omu ku abo abalya ssente naye leka mmaleyo kano nzikiriza mmaleyo kano ku kuzaala leka mmaleyo zaala ne Malende. Malende alina okumanya nti wali we yali oba waali nga member wa parliament e Kampala
waliwo abatwalawo abatwalawo alina okusigala nga agondera entobi zaabwe. Tugende ku nsonga ya Honorable Sseggona ngenda kubawa naye kansoke malirize Juma then mujje ku kyemulabe byomu kyatakiriziganyiriza ku munne. Ensonga ya Sseggona Kalyama West okuvayo nalangirira okwesimba ku kifo yagambe ndooza kwesimbawo yagambe omukulembeza addako nga Kyagulanyi amaze ebisanja bibiri bye twakkaanyaako omukulembeza addako agenda kuva busiro yenze okweyagaliza kibi nsaba nsokera kweyagaliza si kibi okay naye okusookera ddala abatugoberera bannayuganda bannaffe mwenna gye muli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namwe abenzikiza endala Mukama Katonda yeebazibwe nebaza bapanalisiti bannange abali ku mukutu guno ate abali yebona mbebaza okusookera ddala Fiiki n'abatugoberera nvumirira akakiiko ebyokulonda akakulemberwa mwami byabakama okuvayo ne balemesa abavubuka baffe aba National Unity Platform okunominatingibwa. Awo tugenda kujjawo njagala tusookere kyenjagadde kubanga kindi ku mutima nti babalemesiza nga kigenderere era baagala ennaku z'omwezi nga 19 bakeere ku makya balangirire nti NUP yalemeddwa okuweza wadde abavubuka abakola ettundutundu mu ggwanga lino ne balema okwesimbawo kati balowooza bagala protest vote. Tugenda kujjawo anzira ku nsonga Fiiki ensonga ya Sseggona okuvayo n'alangirira Fiiki mwami Sseggona omubaka owa Busiro mu Wakiso district mwami Sseggona gy'oli nkusaasira era nenkusaasirirako ddala nti goodbye. Mumugobye? No, nedda Fiiki nze nkola nnyo submission zange wano nenkugamba nti bwe tuli batusoma ebyafaayo bya Uganda Museveni Enefik Media tulisoma ku bibiina by'ebufuzi nga Democratic Party, FDC, UPC tujje tugatemu ne ba personalities tulisoma ku basajjawo bampuuga tulisoma ku basajjawo ba Sseggona yajja Honorable Kyagulanyi tulisoma ku ezo benzi za Lubamu tulisoma ku basajja abo bammawo so bidibye yakola tebikyajjukirwa no Fiiki ezo kati benzi za Lubamu waliwo nambuza ni ya mutumayumu kakati Fiiki okusookera ddala mwami Sseggona bwajja n'agamba essaawa zino Fiiki nkugamba n'abatugoberera nti eggwanga lino liri Uganda is pregnant. Omuntu okuvaayo n'aleeta leka nzija ku nsonga kubanga gombuziza ekibuzo Sseggona okuvaayo expression of interest tegeeza kweyagaliza kibi si kibi era kyowasoose okumbuuza si kyekigenda mu maaso ku naye njagala kulaga yes Fiiki njagala kulaga eggwanga lino liri lubuto olubuto lye lulina lyankyukakyuka mwami Sseggona bw'avaayo n'agamba nti agenda kweyagaliza okubeera president wa NUP ffe essaawa zino si endowooza gye tuliko tuli ku ndowooza yakutwala bukulembeze bwa kutereza ggwanga lyaffe naye nga kirowoozo kibi ekyo essaawa zino Fiiki kiringa wonogawo nti omuntu ng'afudde gonojano nga nti munange wafiiridde omwana n'ate nina omukolo gw'embaga ku lw'omukaaga tuli mu mbeera Uganda timing gye tuliko tuli mu mbeera tuli mu kulowooza kujjako General Museveni ate atuzza mu diversion akolera ani si bye tuliko saawa zino eyo diversion ki Fiiki ebyo si bye tuliko nani kyenjagala Fiiki kankuwa ekyokulabirako twabadde mu delegates conference was a statement gundi Sseggona yajogedde ddi yabadde mbalonzi eddi ku lwokumeka yali Thursday no yali Wednesday delegates conference yabadde yadde eya National Unity Platform was it Thursday yabadde yadde yayogedde ddi naye yayogedde before I mean yali Tuesday kakati nze Fiiki yakyo vala nkugamba nnyo olina okuba n'omutwe tugenda mu delegates conference leero gwe ekiro nga ennaku nga lumu tugenda mu delegates conference gweyogedde statement efaanagana bwe naye statement yayogedde Fiiki simbi naye nkugamba timing Fiiki obeera nga munnabyabufuzi olina okutayiminga nga ddira ogenda okukola submission ku kintu kyonna so temwagala muntu yenna ajja kukiwa president tekimugaana naye Fiiki gambye tuli ku focus tulina kye tugoba
tugoba omusajja tugenda musuuza ekintu ate ogamba naye mumaliza nange mumpeemu tetunnabakola ki tugenda kusuuza musajja kati kankubuze statement waliwo ekintu kyenzijukira kiri kimu omukulembeze omu omukulembeze omu meya walukagawawa wensangi yavaayo nakola statement ngali ne Segona Kitengela Town Council nakola statement namugamba mbadde nzija kububaka ba parliament naye woba okyaliyo kanjira nsigala wendi naye woonooba entebe ogitadde nsaba oginkwasi oyo ye teyakola diversion fiki wabula simanyi oyinza kuddamu statement eyo wogirese naye nze nja kufokasina ku nsonga ya Segona oba oli mwakoowa mukoowe nedda si kumukoowa Segona mubaka wa parliament era mubaka wa parliament owa National Unity Platform bw'abeera omubaka wa parliament owa National Unity Platform tekimugjaako olukusa gamba nti neeyagaliza entebe eyo ey'okubeera president waki w'ekibiina naye njagala kulaga timing gye yagireeteddemu timing kintu kikulu tojja nga nfiiridde omwana wange ate ngamba nti nina birthday nyumya omupiira gwase simanya nyumya omupiira gwase nyumya ebintu ebifaanagana bwetyo tuli mu kugoba kusuuza ggwanga diversion kyengugenda tugenda soma ku personalities ng'abasajja bakozi ba Museveni oba yabadde ayagala kwesimako Honorable Kyagulanyi yamanyi gyatagalira eyo gyatagalira tuli ku nsonga yakutwaya kununula ggwanga tetunatwa ku mbeera bwetyo yajja alokompoka n'ebigambo ebifaanagana bwetyo Juma njagala omuzika mpunzika n'okutegeeza bannayuganda tusonza awantu wamu tugenda mu protest vote 2026 tugenze mu protest vote abavuka abaganya nominatinga solution ya protest vote neyanziza neyanzenge kampumulemu nzije n'ensonga ngenda bawe dakiika emwemu ku information then tukube ekiri tuveewo Enefik Media. Okay, neyanze gakyaliko nkyali Shafik Lwangani ne Hassan Musa Tamale Henry tukyali ku nsonga ezibadde mwe nga tugenda kumulamu okulunaku lwaliro njagala nsooka enfuna information kansokere ne muganda wange Juma wakomye nzitanyewo bulungi Honorable Segona okugenda mu mawulire nagamba nga bw'ayagala dina ke ya Segona sooka neeri gye wasoose tofaayo nenda tofaayo nina ensonga ki nkiganda sooka neeri gye wabadde oyagala yatwala Honorable Twaho oyo ataddewo obulimba bungi naye njagala kusooka nkutegeeze wange mwana okusookera ddala Honorable Shamim Malende abadde looya yawolereza abasibe abo nga alinako ne balooya abalala ekisooka si kituufu kyayogedde nti ekibiina n'abakulembeze baakyo tebaali tebaagala babaka abo kuva mu palamenti kuva mu komera ng'ate buli effort yonna yakolebwa ekibiina amateeka okupostinga okuteekawo embeera yonna ku babaka bafa okuvaayo era newagambira nti baakira ku makya Shamim Malende nga looya yali awoleza abantu nga amaze okufuna court ruling ebakakasa nti bave mu kkomera bafunye ebbeire Masaka bajje babajja ekigo n'agenda okubanona kakati simanyi oba mu kutegera kwa Twaha oguba musango ekyokubiri semba n'ekyo anti kyenjagala okumaliriza nakyo ekyo ekyokubiri kya Honorable Segona Juma kyagambye Juma ayogedde ensonga entuufu olwaleero tugenda mu delegates conference enkya gwayagala okwesimbawo ku Honorable Kyagulanyi jangu oli memba wa parliament otula ku neeke ojjeyo empapula omuvuganye kubanga akalulu kaali wali nga kali very open naye bodda mu lumbe gy'oli noga nti ate njaku bwe twakkaanya wanakola n'ensonyi bwe twakkaanya bakkaanya nani tebiriiyo abanga ayagala okuloosa abantu nti ebintu ebikola mu National Unity Platform si bya demokrasiya bwe batwe baagala okusuula ekibiina kyaffe nga bebaze basuula ebirala ensonga eri nti gwayagala okuvuganya president oba ku kifo kyonna oba balabye abaana bonna besimbyewo baani bonna ne bajja nga buli mu yesimbawo ne bamulonda ne bakola ki ne bawangula kaabwe so ezo emboozi zeyabaddemu ezogamba nti kubanga Honorable Segona ateekeddwa okumanya essaawa zino twandibaye tumusuubira ng'omubaka w'Ebusiro okutugamba nti Ebusiro yonna buli kyalo kiriko abavubuka olukiiko lw'abantu mwenda lujjudde kubanga fetugenda anti kakati wowe buzibu obeera omukulembeze omunafu yegwe ati okuvuganyizibwa okitegedde nze olwaleero ndi candidate nina abantu 3 bana abanesimbyeko naye sina tabbu yonna kuba manyi ndi wamaanyi mbasobola era nja kubawangula okitegedde kakati ekyo kyenkugamba nti wobeera mukulembeze oteekeddwa
okuvuganyizibwa era ngatirako nekiri ekya Shami Malende. Shami Malende waba akoze bulungi as Twaha has been perpetrating n'abantu bonna kituufu akoze yakoze ati tekimuwa immunity otamuvuganya. That is not politics. Rastaman, nsaba njagala oyogere ku nsonga ya Sseggona. Ensonga ya Sseggona yakoze ensobi ki? Ate yakoze ensobi okusinziira ku Juma ate bw'ayogedde. Yati Juma ngamba yakoze ensobi. Akoze statement egamba nti omuntu ayina eddembe okulaga interest mu kifo si bwe kiri. Then alyoka addayo ku programu yaabwe bo okusinziira ku ye endaba ye timing nga bw'annyonnyodde n'alaga nti oli yakoze ensobi according to their program ng'aba-NUP nti bo balina mission they are running. In an open politics ayina eddembe okwesimbawo. Naye abaana nga bamutabukidde aba-NUP. Ekirungi kigaali kyabwe. So ye kiyakoze si kibi mu demokrasia kituufu nnyo era nga ngono waleese ku Shami mu Malende nga bw'atalina immunity obutamwesimbako then who else alina immunity obutamwesimba oli bagamba kiyakoze kibi tubaweemu akadde waliwo ebintu ebimu ebijja asaba busabi naye kale kandidatingeyokko ojjukira nga tucelebrating Mpuuga nakikubuusaako nga bakamu world of opposition bwe bamufulumya baleesaani no musentu mu Buganda balese kivumbi ne tucelebratinga naye kugamba waliwo group y'abantu you remember eyabo omujini kati soke tugumemuko naye nga kyobuuza yakoze bulungi okulaga interests ye naye lwaki bamuvuma soke tumuweemu akadde is time for everything nzikiriza nsembeyo kano twakolako program nenjogera ekigambo kita certified you remember naye abaana bateekayo toningiza mukamwanzikiriza ne wamadi kiri bwe kiti nebaza abakoze correction era nabadde ngenda kitandikirako naye nerabira nti neyanza nnyo kuba oli yagamba no kirina kuba classified kwega certified is a related word era nekikumenga wamame kwega messinga ne I appreciate abagoberezi ne advising ezo era akwete omuntu bwagamba nti wabanga akitegedde kitegeeza obeera kumpi era waliwo yagamba kyevudega it's a related word nti era sikino ne certified information ebeera ina level okuwenga si yakumala gatagaza naye the right yes word yali classified bale tweyanza nnyo neyakyembadde njagala bakuli buli wamu nenda Facebook nga bakyusa YouTube bakyusa naye I just appreciate tweyanziza kansala nsaba oyogere ku nsonga ya media yakoze ensobi ensonga emu dadi mbadde saagala gyogera kuba bano bonna bagyogeddeko naye ensobi tonnagira timing y'ekigambo w'okyogeredde esalawo nnyo kinene amakulu kiki kyegwongerayo bwe tuba tugenda kusaala bazinye kusaala fena tugaa kati tugenda ku layini ebigambo byogenda okuteekawo bisobola okudaivatinga abasaaze singa tuba mu layini n'ogamba omusota guugwo naye nga teguliwo ne babuuka eswala oba togyonoonye oba ogyonoonye kati okanza abantu bagenda ku layini kusaala gwogamba timba wuuyo babuuse swala oba ogikoze eki oli agenda okudda eniyo eba emaze okukkakkana nze kyembadde njagala okgenda ku kyenjagala okutegeeza eggwanga lino kino kyetaaga magezi mazaale si masome bwebanga bizinensi ya Kyagulanyi basibe bonna mu bataayavuwale very simple kyetaaga magezi mazaale nti omusajja ono nti ye abasibe abafunirako ssente empitirivu keera ku makya bannabyabufuzi bonna bate ajja kusaba emmere nti asiibye enjala kyangu nnyo wandise eyo ensonga yammwe ey'abasibe Kyagulanyi abafuna mu lwaki tebabata omanyi ye mwennyini bwe yali ku misango gy'okkuba emmotoka ya pulezidenti yafukamira era ne bamutta Nubiyaniri be babakwatira mu ekalangala ne edi mutwe yafukamira ne babawa n'obuwanana bwa ssente nga babata kanjogere ku nsonga ya Oweekitiibwa Medal Lubega Sseggona Oweekitiibwa Medal Lubega Sseggona Musaasira ali mu kivulu ky'Abadongo nga bazina babuukabuuka yabagamba mbu tuzine Maganda oba tuzine squeeze nekozesa ekigambo okubibya bali abali ku luwenda lw'okutemera Jeno Muwoozi paasi oba okumutemera ekkubo ery'okukwata obuyinza nga teryamuvuganya wansa
bw'obagamba nti mu myaka 5 egiddako njagala bwa pulezidenti bwa Nuupu ng'ekibiina bwe kimala okugyawo Kyagulanyi Lubongoya yalina okukwata balina okutandikirawo kati ekyakubya Oweekitiibwa Mpuuga kukola G20 omwali oyo yennyini Oweekitiibwa Lubega Sseggona nga baagala Lubega Sseggona ajjenga Secretary General Oweekitiibwa Mpuuga ajjenga President mu kibiina kye baatandikawo leka nze nkunnyonnyola ensonga Kyagulanyi ne bannaabwe ne batandika bakuba mbugo wali ebitaano gwe wakola buti leka naawe nkunnyonnyole lwaki bakikola mu eno gye bazzo kati sebo teesa lwaki bakikola lwaki omma abantu omukisa okutegera bye batamanyi omusajja baakola G20 n'atandika okutambula constituency ku constituency ne bakola ebibiina by'oyinza okuyita tubifunze niigiina nga bye batuuka eyo constituency erina buzibu ki nti erina buzibu bwebiti ne basonda ssente ne baziwa omubaka wa constituency eyo n'amala ekikizibu omukulu n'ateekawo olutalo n'atakomaawo olupu n'atandika okulambula ebifo ebyenjawulo malwaliro masomero n'ebirala n'atandika okukubira abasimu bamemba ba parliament temugendayo kakati gwe Lubega Sseggona Oweekitiibwa amanyi obulungi nti wakwata ekkubo n'ogenda e Buddu ku mukolo gw'Oweekitiibwa Mpuuga n'oyimirira n'oyogera eddakiika azisukka mu 3 ng'olifaalinga ku Bayibuli nga byonna by'olifaalingako biraga omusajja ekyembuyege akulembera ekibiina kyemuvaamu oyagala okwata obwa pulezidenti ng'eyali asemberedde obbukwata baamufulumya bee batyo nga gwe wennyini walina omwana mulwadde n'otunda ezimu ku bintu byo Oweekitiibwa Medadi n'atunda obusolo bw'eggwanga n'emu ku poloti ye ajjanjaba omulwadde sente ne bazimubbirako mu mmotoka bano ne bakyacanca terunnaba na kuggwa ogamba oyagala bwa pulezidenti gw'oyagala obwa pulezidenti nga Lubongoya yatudde wali kapiteeni yali agenda kujjanjaba mwana we be bamala okuzibba bano ne bakyacanca yali atunze embizi zizo embizi zivaamu obukadde 180 nkugambye n'emu ku poloti ye n'emu ku poloti ye kitegedde bano ekizibu kye balina bo bamanyi kye batamanyi bookireeta nga babuukira ekyo kati kansembeyo ne kino mu Nuupu tosobola kuva buveeri n'ofuuka mukulembeze nga toyinaako stamp kuva wa General Saleba nannyini kibiina ne Lwakana Lugunda nga bateeka wali Lubongoya ne Katana basalewo ebisinga oyo alina akakwate ne ku Lubongoya gwe mutunuulire ennyingi nze mpunzika twaha mu Butumya ne Musaasira edda meya w'abato Fiiki omuyimbi Mayinja ng'akyayimba ebitegeerekeka alina akayimba ke yayimba yagamba bwentunuulira abato nkaaba empisa ez'omu bantu ennungi balizijjawa bw'akopeeza ataata we ayiga obwenzi n'ettamiiro bw'akoppa abakulembeze ayiga kulimba na kulya nguzi kale bwentunuulira abato nkaaba Fiiki muganda wange tutunuulidde bato baliwa omanyi pulezidenti waffe oyo Kyagulanyi mwana tugambe emanda wanika nga yakulinnye gwe gibuze speaker Anita Amongo maliriza n'ebigambo byange muganda wange twaha byayogedde twaha bwayogere nnyo ku kibiina kya National Unity Platform nze nkugamba Fiiki n'abatugoberera twaha emisuwa gimwereega twaha amaaso gamumyuka twaha bayagala na kaaba ngayogera ku principal Kyagulanyi center mu waliwo kali akayimbira kotera okuyimba ensalwa bulwadde efitina jomane yaziza kampu mulemu